kwasa obusika omumya ayikuba mugezi ate omugezi kuba kumanya Katonda oti omugezi nga tomanyi Katonda oti omugezi nga tomanyi bwosiku akulira ag'amagezi akakuweebwa akakeera ku majanga okyayogera kimanyi nejjo nabadde njogera ne kakati njogera kati waliwo oyo boosi oyo muyaala nange gwejja yekka nsikuno awo wenyini twagenda mulimu okwakuweereddwa soka otunnyonnyola bwe bakuwadde ddi bakuwadde ye mulimu ki nina akantu kansokere ku bazita batya feedbacks kansokere ku feedback mu feedback zonna waliwo feedback eyanyumidde oli agambye kabaka omulimu guno omulimu yagusuubudde ku layisi ogwa layisi kivulu ekibeera nga kyamutwala okuyibira nalibanga ndiguza akaleyo k'enkumi bbiri okukiraba kyetegeeza kwa layisi nnyo kuba eyampadde omulimu muwe ekitiibwa kinene nnyo mu maka gange kansokere ddala okwebaza kingisa weebale nnyo kumpa mulimu ennaku zino nguvuddeko kuyimba mbadde neetaagamu omulimu omulala naye nga guli mu kuyimba wakitegedde mbadde ennaku zino neetaagamu omulimu ogunfuula bize mukyala wange ewaka we yabaŋŋamba naye olina okuba nga ozukka saawa emu olutwala omwana ku ssomero olina okubaako ekirala kyotandikirako laba Katonda ono gwensaba mba ndi awo nga saa nkubira nga ŋŋamba nina omulimu guugwo mulimu ki gwa kujjanjaba omanyi nange era nkimanyi nange nze omukugu mu mikwano gyaffe muffe bennyini tulinamu abalwadde ate obulwadde si buli bulwadde nti ogenda mu ddwaliro era si buli bulwadde you seek medical advice waliwo obulwadde the advice is from we kati nga togenda eri mu ddwaliro oba ogenda mu ddwaliro bayinza okukuba empiso ng'empiso ate eyawukana ku bulwadde bw'obagambye tomanyi omusawo akubuuza mbu walwadde ki bw'oyogera kumbe obulwadde bw'oyogedde simanya yonna nkubidde obulwadde bwe nona mulwadde naye tugira tumuleka lwadde omanyi bw'ogenda mu ddwaliro otuukayo n'oyogera obulwadde obukuluma musawo n'agamba n'asooka akebera awo mu masa buno bwo buli mbantu omanyi ojja kwesanga ate katize kankigambe eyampadde omulimu yagumpadde at least kyali wange naye ate nze nina obuzibu nze ndi mashinale nze nebakumpaako omulimu gwe wennyini ng'oli waka ngukola omulimu kinsa yakwadde mulimu kutereeza kujjanjaba nina mukanda wange era njagala nnyimire wano nga nkimugamba ku kyalo kyava jja simanyiiko naye simanyi maka zaalwa yekalisizo bw'aba ntunuddeko bw'ati era wenaava wano ku kamera ate wonjagala mulumbe in person banga obulwadde babuyita kalusu omanyi kalusu oyo oba osumulukuka buli kintu bwegaba amasanyalaze oba otapinga buli waye oyake kati tukitwala oli ayagala kwaka ne bampa omulimu bagenda ogumpa nga gyemirimu gyenkola nze jjukira ndi mashinale newabanga oli kyali wange naye nga bampadde omulimu naye ate kyayawukanye saaha ewange muganda wange saaha ewange mukwano gwange mbadde wano nga nnyumiza mukyala ne mugamba manyi lwaki nkola omulimu guno buli wentunula vidiyo yange nga nkwanjula nga saaha yanfulumya ngamba nja kukubirawo munina emikwano gyange ebiri owasookera ddala yeshiba owokubiri esaaha abasigadde bagita ate gender balance abasigadde gender balance nabo bakimanyi kati kanyimire wano nkugambe muganda wange Pazu wakutte wakyama wakutte ku kyali wange ate nze sibiriimu simanyira boyi wemba nkusanze eddukamu kuba gwe amanyi bwemba nkusanze gwe oli mukulu munnange taata Farid wesege mpanyo respect omuntu nga ne yali azeke wange nali akamere bulungi nnyo mudire wange naye ate saa yangamba nyingire ennyumba eyo oyo muyajja okulya akaki akamere byanjawulo tewaayo oluddewo ennyumba netugiyingira Pazo mwe yalira akaki akamere ekyokubiri munsonyi okuzaamuko kalivansi nange nafunamu kwa katima
muganda wange oyo alina ebintu byayogera nga ye yabyogerera ennaku 3 naye byanyiga yayitawo naweereza ab'Ebutambala naweereza abawa bw'oba ofunye omulimu gwo guwa ekitiibwa kakuume nga kalimu tokakuba abantu baki balala naffe tulina emirimu gyaffe ebyana n'ebyana ate nagenza okitegeera ebuzibu bwava ku mukwano gwange kutegeka kivulu ku kuliketi ki ate n'ekira n'enkizuula olutalo naye alina basponsa akabondo ako simbu kava mutundwe mbomba n'ebyo abantu batangaza ku federation akaluba akakira uliriza akabondo kuba ekyo ekigambo mwakiyuzinga nnyo ne kigwamu supu anti ekyo kigambo mwakiyisaamu bubi nnyo federation ne kigwamu supu kati tugenda kiyita akabondo kemutundu ke kawaliri pazo amanyi ke kamuzaamu amaanyi amaanyi gava mu ggwe kamuzaamu amaanyi naye muganda wange nze ngamba yakutte wakyamu nkugambye saha njija wooli era nzija wooli ku saha nzija wooli waliwo kakyali kange bakayita makona kambuuziza ekintu ku ssimu ne kagamba kyekibagatta kalinawo kyekayogedde sijja kyogera nabaako kayogera bakagambo ne mugamba omanyi nkubuulire nange ndikyaliwo kyekitugatta nkyogere mu kamera nti ekitugatta kyekino watyanga nange ne makona ekitugatta kyekyo kitugatta n'essaha makona yangambye sirika ensirika naye kino nkibalamira ng'omusajja omukulu alina n'abaana amanyi n'amaka teri kiruma kuyisaamu muntu maaso naliwo omwana nga saha ayambala eripazo nga saha alwadde nga liripazo alwadde I think if I'm not mistaken waliwo kakyali kange kenjagala munonye bakayita Shidi Style yajja ewange n'atuula ku kitanda kyange kwe nebaka n'eddumuna simala gakkiriza naye oli muganda wange musiraamu nambuulira ekiguddewo ng'ekiguddewo kya mukwano gwange bamusaza olukindo lilla nga twogerera wano era muganda wange nalibadde sikyogera naye amazima galuma era gakaawa gantwalidde emyaka naye ozooga kwona kunange nga kinnuma ng'omuntu ogalumika amazima lwaki temugogera lwaki twogerako amazima I was here bwe nava gye nva saa yaweerezanga ssente nina n'obuvidiyo obukakafu tetwava okwo nali nvuga nga nzija wano nenfuna abantu quarrels nga omanyi media bagetinga ab'oku internet bagetinga ne batategeera ani alwadde waliwo abaami besijja kwerabira mwalimu Bajjo ne Balamu bawe ebitiibwa ne bagamba twayogedde ne mukyala wa Kabako ne tukola tutya Kabako kati waliwo omwami omba muyita Kyagulanyi alina gye yali alina gye yali ye mu bwongo bwe era nsonyiwa olwaleero ngenda kutwala okwetondera mu lujjudde nsonyiwa nze nsonyiwa ntwala okwetonda eri mikwano gya Kyagulanyi mwenna ne bannayuganda muntwale nga okwetonderako muganda wange ngenda kwetonderako leripazo leero nga neetonda waayi essimu mba ntuuka wano ng'enkubwa okuva ew'omwami oyo ng'eŋŋamba mbu nkuweerezaawo ssente ogira wejjanjaba ne mugamba sinze ndwadde kuba ebaali boogera ebyo ebintu baali controversial abaami abo mubamanyi kati mukubeera controversial ebigambo ebyo byagenda otuuka wange omukulu yankubira ng'amanyi nti nze mulwadde nga ndi ne mukyala wange oyo Dumuna n'agamba naye akasente ako kakole ki ne mugaa sinze ndwadde neŋŋamba naye kabazireetera ozitwalira oyo omulwadde bwe mba seerabidde lisiti yaliko Zex Birangi Dax Vibes Devi Edi Mutwe Kabako kulo n'omwami omulala cameraman tebatukiriza n'amasimu ne batugamba mbu tuzze mu political tuzze mu bya politics ne bagamba nedda era twali tuzigutte ssente omudidi ne tubaga kati omudidi tuguzeeyo ne bagaa temuguzaayo mugutwalire omulwadde
era nebaza mukyala wa Lilipazo twamusaba yakafaananyi mukazi wattu nayiye engeri yakakuba akateza atya omanja era olwa famire yammwe ngenda kutereza mbutereza mukulu muto wange oba mukulu munnange ngenda muterezamu katono nnyo ulwadde babuyita kalusu katono nnyo muterezeemukko omanyi si buli kintu nti olina okyogerako si buli kintu nti olina okyogera nze ndi mukulu wa kika naye si buli muntu nti nina omuziika nina okwerekerezaamu nkuwaddeeyo ko example kyogamba n'olubuto olwakavaamu nalo ngende nduziike